basi ya Simba namba KCG 898F yabanerwa Kigali erikuza Rwanda niyo yatomerana na Mercedes Benz RAF nota 36 T yabanerwa Kampala erikuza Kigali. Abafa ni Bishop Theogene Niyonshuti omubulizi w'enjiri ku Rwanda, Donat Nteziryaho omutura ku Rwanda hamwe na Deovata Munenza omutura ku Kongo. Erimate omugambizi wa polisi abwa Kigezi na jango butandeji ebaza kuba yaretwa basi eyabaneiruka endema. Yabadde ku luguudo lw'e Kabale Katuna n'ekiyemanya abantu abangi baba bamanyiridde driving in their countries, kati bwe batuuka wano Uganda bafuna challenge nga balowooza nti bali ewaabwe kati nosanga bavugidde ku ludda olubi. Okuchondoza ku kintu kugenda mu misho okujabaliza obusinje bit okutugomulundo gokubanza basi za Rwanda zirikora butando omu Uganda omukwezi ku 12 omwaka guhwera abantu 6 bakafa omu butando obasi ya Rwanda ne ya Kenya zitomerana omurwaye district n'entungamo. Omugande twazo mu district ya Kasese emotoka ekika kya ambulance eyabanetwara omurwire kuruga Kasese kuza Kamboni yakwata omuru. Omurwire tiyafa yatwarwa omumotoka endejo.